kwa okutigatiga abawala bakatira kozesa bigambo ki bagoba manyi kati abayimbi abatera okutigatiga abawala babeera nnyo mu studio akugera oli eri mu booth recordinga najja yefula ateze microphone akutereza akagundi wakwata ku bina bwati okitegeera wagamba kati akayimba olaba kati olaba akuletera mu mbeera kati ngaba nabayimbi abatwawo bazza falani kati nze olaba na managing ko Shiba nze namutuusa wali nze olaba ne Spice Dana nze namutuusa wali kati ofuna ekibugumirize Spice Dana wali byo mama manyi bwe mafuna ekibugumirize jukira tiye kyavuga Kenzo taba kunkwata bulungi singa bi ititadira nje mujjeko nze nagendako kamba oye Jessica scenario katono nnyo Spice Dana oyo yali yatandika okuyimba nagendako wa producer we nga yakakola kayimba onsanula Fizo yali kusala amalodi awo neche nasanga yo mu studio ndeka nawo wasanga yoji nawe senkubulya waliyo mufaliso bebakako waliyo mufaliso waliyo Katedi Beya